Alright, abali ku Uganda enchambaniriza nnyo nate akawungeeza olw'eggulu ettuntu ly'olwaleero lyonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera mu kutunze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala, Idi Mubaraka, Idi El Fitri. Kansuubire mwenna Abayisiraamu musobodde okubeera nga mujaguza Idi El Fitri yonna gye muli okubeera ng'ebatuuseko bulungi nnyo. Amanzaali ga Idi kansuubire mwenna gaba bukadde. Yes, butereevu nnyo. Eno ye Wamala Speaks nga bulijjo, where I give my opinions and a cutting edge perspective ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Olw'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa 3 mwaka 2026 nawe ekityo olwaleero Abayisiraamu bonna mu nsi yonna bagenze maaso okubeera nga bajaguza olunaku lwa Eid al-Fitr, era bwe batyo ekisiibo ekitukuvu ekya Ramadan ne babeera nga bagenze maaso okubeera nga bakikomekkereza olunaku luno olwaleero. So n'olw'ensonga eyo mwana tukikulu nnyo okutegeera era okumanya n'ogenda maaso okubeera nga tukitegeera era tukimanya nti ddala kituufu nnyo olwaleero Abayisiraamu bakomekkereza ekisiibo kyabwe. Naye kale nnyongera obbaanirizaako yonna gye musinzidde okubeera nga mutugoberera nga mututegeka amaaso. Yenze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala, weebale kubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Gw'atanaba kubeera ng'okikola nsaba ogende maaso obeere ng'okikola butereevu nnyo. Weegatta ate ku famire yaffe ennyuvu ennyo egenda maaso okubeera nga ekuweereza ebyo eby'ensonga era ebyensa mu ggwanga Uganda ssaako n'ebyo bigenda maaso mu nsi yonna. Now, emikutu gyaffe emirala gya YouTube ojja genda ogoberera omukutu ogwa Lutambi Media, ojja genda ogoberera omukutu ogwa True Talk Uganda, ojja genda maaso ogoberera omukutu ogwa Extreme TV, ojja genda maaso ogoberera emikutu gyaffe nga The Confessions UG, Boy Studios n'emikutu emirala. Kaakati olwaleero mu Wamala Speaks mbaleetedde olwaleero obubaka obadde buyitirivu nnyo. Ojjukira nga bwe nkutegeeza nti lubadde lunaku lwa kujaguza Eid Mubarak, Eid El Fitri, era nga bwe kibadde kisuubirwa nti okuviira ddala kasozi wali ekibuli ne kasozi ka Kampala mukadde, tusuubira tubadde tusuubira amaloboozi ag'enjawulo okuvaayo agoleka ebigenda maaso mu ggwanga ng'Abayisiraamu bagenda maaso okusala Eid al-Fitr. Kaakati olwaleero ng'era bwe kibadde kisuubirwa, Jjajja Mbuga Omulangira Kassim Nakibinge, jjajja w'Obuyisiraamu munda mu ggwanga Uganda, avudde era n'awa obubaka bwe ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda, era bubadde bwa nkizo nnyo era bugenze maaso ne bugatta eddoboozi ery'enjawulo era ery'amaanyi ennyo ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Yadde ng'abamu bafuuse ekyesirikidde okusalawo okubeera nga basirika ab'enzikiriza oba bannaddiini abalala okusingira ddala Abakristaayo oba abalokole, emimwa giringa egyasibwako dda sellotape, naye ye Jjajja Kassim Omulangira Nakibinge buli bwavaayo bwafuna omuzindaala agenda maaso okubeera nga ayogera ku nsonga ezo ssemasonga ezigenda maaso okubeera nga zibobbya bannayuganda omutwe. Gamba nga ebyo ebitatambula bulungi munda mu ggwanga Uganda, ng'okunyigiriza abantu, okulinnyirira eddembe lyabwe, obwavu, abasibe abali mu makomera abateekebwako emisango oba abaagyetekebwako emisango egy'enjawulo, nga n'abamu baluddewo okuwozesebwa okuleetebwa mu mbuga z'amateeka okubeera nga bafuna obwenkanya. Nabwe ekityo n'olunaku n'olwaleero era Omulangira Kassim Nakibinge, jjajja w'Obuyisiraamu, akozesezza omukisa guno nabwe ekityo okugenda mu maaso okubeera nga akubiriza abali mu buyinza bagende mu maaso bawe obwenkanya, ssaako n'okulaba ng'abantu bonna abazze bakola ebikolobero ku bannansi bagenda mu maaso okubeera nga bagombebwamu obwala, era n'asaba ofiisi ya Ssaabawaabi wa Gavumenti, Director of Public Prosecutions, ogenda maaso okubeera nga abo bonna abaali emabega mu ebyo ebikolwa ebyekko ebyateekebwa ku bannayuganda, gamba nga ebyali e Butambala, bannayuganda bangi nnyo abazze bafiirwa obulamu bwabwe wakati mu kaseera ka campaigns n'akalulu. Asabye Ssaabawaabi wa Gavumenti agende mu maaso okubeera nga abantu abo bonna abakola ebikolwa eby'ensonyi ku bannansi ogenda maaso okubeera nga abagulako emisango babawaabirwe era bagende mu maaso embuga z'amateeka zibavunaane. Kaakati bino nabyogedde ng'asinzidde wali kasozi ekibuli ku muzikiti wabadde akulembeddemu Abayisiraamu bonna okubeera nga bagenda maaso okubeera nga bajaguza olunaku lwa Eid olukomekkereza ekisiibo ekitukuvu ekya Ramadan. Kaakati obubaka buno bujjidde mu kaseera nga bannayuganda bangi nnyo
abali mu makomera abavubuka okusingira ddala bali makomera ag'enjawulo nga bateekebwako emisango egijwetekeddwa obujwetekebwa trumped up charges naye nga abantu abasuubira okubeera nga baboogerera okubeera nga bafuna obwenkanya mwe muli ab'enzikiza oba bannaddiini naye nga wetutuukidde olwaleero nga bonna beefudde kyesirikidde abantu abalala abeefudde kyesirikidde mwe muli cultural institutions abakulembeze ab'ennono bagenze maaso okubeera nga nabo emimwa basazeewo babutike ebinzaali ebyokulya sinakindi n'okusalawo okusirikira ddala era omutaka Kassim Nakibinge agenze maaso nabo n'agenda maaso okubasaba nti buli akozesa alina akazindaala alina agende maaso okubeera nga alafuubanira obwenkanya eddembe ly'obuntu n'okulaba nga ababonaabona bafuna obwenkanya kaakati olwaleero obubaka buno bujjidde mu kaseera era ensonga ey'okubiri nga munnakibiina ki National Unity Platform ngerayo mukulembeze ow'okuntiko w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu he's now ali ku mawanga ali ku mawanga oluvannyuma lw'okufuluma eggwanga sabbiiti oba nnaku entono gyevuddeko emabega era bino bigenda mu maaso okubeera nga bikolebwa nti oluvannyuma lw'okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akawedde gye byaggweredde nga akakiddwa embeera emukasa okubeera nga afuluma eggwanga munoonyi wa bubuddamu sinakindi okubeera nga he's a fugitive wetwogerera kaakati bino byonna omulangira Kassim Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu agenze maaso ensonga zino n'azoogerako era n'asaba abo bonna abali mu bufuzi okubeera nga bagenda mu maaso okubeera nga ensonga bagitereeza n'ezo ensobi zonna ezaakolebwa wakati mu kalulu mu campaign nga banoonya kakuyege byonna bigende mu maaso okubeera nga bitereezebwa kale I want to give you his voice byayogedde ate era n'embeera nga bwe badde wali ku kasozi ekibuli abayisiraamu bonna bwe babadde bakedde olunaku luno olwaleero okubeera nga basaala olunaku basaala Eid el-Fitr era n'obubaka buno kiki butegeeza then nzije kuba saagala kugattako yadde okutoolako era saagala kwogera nga jjajja Kassim Nakibinge ayogera njagala tuwulirize ate oluvannyuma tutegeere obubaka buno kye butegeeza mu kaseera kano nga tuyina ba political prisoners bayitirivu nnyo nga tuyina n'abamu ku abo nga bayisiraamu nga bakyali mu makomera ku misango emijweteke obujweteke bingi nnyo abayisiraamu bangi nnyo bali mu makomera nga ne gye buli kati n'abamu tebafunanga bwenkanya naye nga abamu weebuuza nti abayisiraamu mu ggwanga Uganda bazza gwaki okutuuka ku ssa eri okulaba nga n'omusango oba ne wabaawo okunoonyereza ne wabaawo ki abayisiraamu abasinga obungi be baggweera mu mikomera ne ku fayiro ez'enjawulo kaakati ebintu bino bikulu nnyo mu kaseera kano nga abasiraamu bangi nnyo bakyasanga okusoomoozebwa okukakasa abali mu buyinza nti ddala kituufu si bazzi ba misanga. I want you to take a listen then I'll be right back. Batuyinza breaking on and off bwe tutyo ne tubeera nga ate tuwuliziganya butereevu nnyo mu bigambo bya jjajja Kassim Nakibinge omulangira. Take a listen right now. Akkirize okusiiba kwaffe n'edduwa zaffe abenga azaanukula. Tumwebaza olw'obulamu na byonna byatusobosezza okutuwa mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Tuwane mu ggwanga lyaffe Uganda tulina nnyo okumwebaza okutwalira awamu tusibidde mu ngeri ennungi erimu emirembe n'essanyu atuwadde obudde obulungi ng'enkuba etonnya tumwebaliza ddala. Naye tulina okujjukira bannaffe mu ffe ebitali bimu abasiibidde mu buzibu mu ntalo mu bwegugungo n'ebifaanana nga bwe bityo mu nsi nga Ukraine kati ndoza omwaka gwa 5 nga bali mu ntalo ezitalina mulamwa mu Palestine mu Yemen Iran n'ebifo ebitali bimu ne Sudan nga tusaba Allah ataase abantu be abo abali mu bifo ebyo era abo bakagwa ensonyi ababatadde mu ntalo abenga abakwatako ensi yonna ebenga ebeeramu emirembe. Njagala nnyo okuyozaayeza mmwe benna bannayuganda tugwe yeno Idi esoose kasooka tuva mu byakulonda njagala okubayozaayoza
okuyita mu kulonda okwo mu ngeri yonna gye mwakuyitamu, nga tusaba Allah abe nga atuwamu bulungi bwereere. Njagala okuyozaayoza abo bonna be balangirira nti be basinga. Twebaza nnyo okuba nti bwe mutyo Allah bwe yabagerera n'okusaasira abo be bitagenda bulungi. Nga mbagamba nti abo bannaffe abatasobola kuyitamu n'abo abalowooza nti babakyanga bukyanzikyanzi, nga mbagamba nti temuggwaamu ssuubi, mwesige Allah wammwe. Obukya buziba oba oli awo ziriddamu okunywa. Twebaza abantu ba Katonda mwenna abenyigira mu kulonda era abawuliriza amaloboozi gaffe. Nga mu kino njagala nnyo okwebaza bannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita, era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya. Tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. Weewaawo butereevu nnyo. Kaakati wano kikulu nnyo, era ekimu ku ebyo bye tuyigira ku Jjajja Kassim Nakibinge kwe kubeera omusibi omulungi. Omanyi mu Uganda tulina olugero nti ensibambi edibya mutere. Kakati bwe tuba tugenda okubeera nga twogerako abantu in terms of communication, okubeera nga tuwa obubaka oba speech, kakati engeri gy'osengekamu obubaka kikulu nnyo eri abo gy'obuweereza. Kakati Jjajja Kassim Nakibinge asookedde ddala okubeera nga yeebaza abantu ab'enjawulo okuli ne bannaddiini, abakulembeze ab'ensikirano n'abeebaza abo bonna abaavaayo okubeera nga balafuubana wakati mu kalulu n'okunoonya kakuyege. Nti ddala kituufu bangi nnyo abaavaayo okubeera nga balaga okunyolwa n'okusaba nti emirembe gibukale mu ggwanga Uganda era akalulu kabeere ka mazima obwenkanya, naye ekisinga ddala obukulu emirembe. Kakati asoose n'abeebaza bulungi nnyo nti twebaza bannaddiini abo bonna abaavaayo butereevu nnyo okugenda mu maaso okubeera nga baakubiriza abantu n'okusabira eggwanga lyonna okukalamu emirembe wakati mu kalulu ka bonna akaaliwo mu January w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 15 2026. Bw'amaliriza bw'atyo n'agenda mu maaso n'abasaba nti okulema okufuuka kyesirikidde. Take a listen, wuliriza bulungi nnyo. Bulungi twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso okuvaayo zigaffe. Nga mu kino njagala nnyo okwebaza bannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita, era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya. Tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Wano abeebaza bonna okusookera ddala nga tukyali wakati mu kalulu ne campaigns, bonna abasitula eddoboozi lyabwe okulafuubanira obwenkanya n'okulaba nga bannansi bagenda maaso okukuba akalulu akalimu amazima n'obwenkanya. Abeebazizza okusookera ddala nga tukyali wakati mu kalulu. Azzeeko okwebaza bannamawulire. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. TV zino zitulaze nti waliwo abantu
abaakulusonyizibwa mu kulonda okwaggwa, abaakubwa emiggo, n'abamu be bagendanga bayoolanga okulonda kuwedde, nga nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe, era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Kaakati wano Jjajja Kassim Nakibinge akwoleka nti ab'amawulire bakoze omulimu gwa ttendo nnyo era baakola omulimu gwa ttendo nnyo wakati mu kalulu ogenda maaso okubeera nga booleka ebyo byonna ebiva ebyakolebwa wakati mu kalulu bannansi bonna gye bataasobola kutuuka, naye ab'amawulire baakola omulimu amatendo okugenda maaso okubeera nga mwana tuba batuusaako obubaka. Kaakati n'asaba abannaddiini n'abakulembeze ab'ensikirano obutafuuka kyesirikidde ogenda mu maaso okubeera nga mwana tu bino byonna bikolebwa bannansi babonaabona, bannansi obwenkanya bubabuzeeko, waliwo ekyeya ky'obwenkanya, naye ate bo bye basuubira okubeera nga bagenda maaso okubeera nga balina okubeera nga babeera eddoboozi eri abo abanyigirizibwa bagenze maaso okubeera nga basirika. Eno mu kaseera kano ekijjidde nga nkoze program eziwerako ku bannaddiini okwefuula kyesirikidde mabegako abadde baziraba ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya, era waliwo ne ze nakoze episode 2 okucheckinga cultural institution eyanyaffe Buganda nti neebulayo yadde n'ekiwandiiko, neebulayo wadde eddoboozi lya Katikkiro. Eno ku BBS Telefina waliwo n'akanyomero mu mawulire ageesigika nti eddoboozi lya Katikkiro, ne mu CBS ku CBS amawulire era byonna bwe kiri, naye neebulayo eddoboozi yadde n'erimu erya Katikkiro mukuumaddamula akuumirako oba alamulirako Ssaabasajja Kabaka Obuganda, n'abulayo wadde akagambo n'akamu wakati kaayogera ku mbeera egenda maaso mu ggwanga Uganda. Programu ezo mwazirabye. Nenjogera ku bwakyabazinga, nenjogera ku cultural institutions zonna ezeetoolodde eggwanga Uganda, naye nga zonna zirina abaana abazzukulu bonna abali mu makomera abajwetekeddwako emisango egitali gimu nga tebannaba nakumanya ddi lwe bagenda kufuna bwenkanya. Kaakati kino kijjidde mu kaseera akatuufu ennyo nga programu ezo zimaze okukolebwa wano ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya, era nzikiriza mwaziraba ezooleka kino. Era Jjajja Omulangira Kassim Nakibinge, Jjajja w'Obuyisiraamu, avuddeyo butereevu nnyo ne kino n'akinoganya kaati, era ayongera okukulaga nti okusirika kw'abannaddiini wakati mu kusoomoozebwa kw'abannansi saako n'abo abakulembeze ab'ensikirano kugenda mu maaso okubeera nga kuleetawo okweraliikirira n'okusoberwa nga abo abasuubirwa era abagambibwa era abakkiririzibwamu okubeera nga bafuuka eddoboozi eri abo abatalina ddoboozi mwana tubafuuse kyesirikidde. This is a spot on speech, era nzikiriza nti abakulembeze b'ensikirano saako n'abo bannaddiini okusingira ddala abalokole, abakatuliki n'abalala bafuukidde ddala kyesirikidde, ate nga bonna buli sabbiiti balina emizindaalo, gamba nga mu saavisi eza Sunday Bible study, buli lunaku basobola okubeera nga boogerera abo abatalina boogerero. Okuddako mu institution eya Buganda wano Emmengo Embuga, tusuubira nti media houses Buganda zerina zokka zimala okubeera nga zirafuubanira obwenkanya n'okwogera ku ebyo ebikolwa eby'ensonyi ebikolebwa ku baana ba Buganda saako ne bannayuganda bonna. Newe tutuukidde olwaleero nga mwana ttu eddoboozi lya Katikkiro Charles Peter Mayiga lifuuse gannyana ku nsonga ezinyigiriza bannansi okusingira ddala okutandikira ddala ku Baganda, nga ne Muhammad Mwanga Kivumbi ono nga yakulembera akakiiko oba akabondo akatwala ababaka abava mu Buganda, nga ne wetwogerera ali mu nkomyo ku misango egitategeerekeka gy'oyinza okugamba emijweteke. Naye nga Katikkiro asirise kye, bonna baminisita basirise kye, obwakabaka bwa Buganda bulina amasiga ag'enjawulo nga kwe kuli n'abataka b'obusolya nabo bonna basirise kye. Era Jjajja Mbuga bwakugamba nti n'abo bakulembeze ab'ensikirano kuba n'ebika era nabo bukulembeze bwa nsikirano ne bonna basirise kye. Kaakati eno message ejjidde mu kaseera bulungi nnyo, era neebaza Jjajja Kassim Nakibinge nti agasse eddoboozi ku nsonga eno wakati ng'abalala basazeewo okubeera nga ate nga basirika. Kyannaku era kyansonyi era kiswaza era kikaabya amaziga okulaba institution ey'amaanyi bw'eti esuubirwa okubeera nga
era afuubanira eddembe ly'obuntu n'okulaba nga eyogerera abo abatalina bwogerero nga Buganda Institution okubeera nga olwaleero bafuuse kyesirikidde kiswaliza ddala kikaabya nga n'abamu kubabonaabona bantu bankizo nnyo abava mu ggwanga Buganda gamba nga muzzukulu wa Kayiira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Muwanga Kivumbi n'abalala bonna abayise mu kusoomoozebwa abaana abali mu makomera bayitirivu nnyo olwaleero wetwogerera nga abasinga bava Mukono Masaka bava Mubende bava Luweero bavaawa ne mu kibuga Kampala nga byonna Buganda ebitunuulira n'esirika nga n'olwaleero wetwogerera bali mu kulanga misinde gya Ssaabasajja Kabaka ejja birthday run drives ziyitamu ekikulaga nti institution yandibanga esinze kutunuulira nnyo biki byejjamu nsimbi eno Katikkiro waayita ku mukutu ogwa Twitter n'agenda mu maaso n'apostinga obubaka obw'okuzzamu abantu essuubi mu byenfuna which is okay naye akaseera ke tulimu abantu beetaaga ssuubi lya byanfuna beetaaga financial literacy baani booweereza obubaka bwa financial literacy nga abasinga obuyitirivu nnyo bali mu bwavu obukudde ejjembe mu nsawo zaabwe abamu tebasasulwa abamu tebalina mirimu naye nga gwe Katikkiro wo eyandikozesezza emikutu egijo ogenda mu maaso okubeera nga olafuubanira obwenkanya oli munnamateeka omutendeke era amanyikiddwa okubeera nga olina ne law firm naye ng'ekyo kitadde wabbali oli munnamateeka ayinza era asuubirwa okubeera nga ogenda mu maaso okubaako ekyenjawulo n'ettofaali ly'ogatta mu nkyukakyuka ey'okulafuubanira obwenkanya ssaako n'enfuga eya ssemateeka n'okulaba ng'emirembe bukala newe twogerero olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'okwata pen n'olupapula omuwa obubonero ayinza okubeera nga ne zero tagigwana olw'ensonga nti ddala kituufu ayolesezza nnyo obunafu ne institution yonna gamba nga olukiiko olwa Buganda gamba nga olukiiko olukubirizibwa olukiiko lw'abataka bonna bafuuse kyesirikidde ng'abazzukulu baabwe babonaabona naye olwaleero eddoboozi ery'ensonga lisuubirwa okuva mu bantu ab'enjawulo bannaddiini abakulembeze ab'ensikirano naye bonna basirise Jjajja Mbuga kino kyayogerako mu mwoyo gwe gumu sitegedde oba mukubye nti baalyoka ne babatulugunya oba babasomulule sitegedde sayidi kwe muli naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tuwaliwo abantu abalusulamu akaba abantu 7 battibwa e Butambala 1 2 3 4 5 7 njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Kaakati Jjajja Omutaka Kassim Nakibinge ayogera ku nsonga eyali e Butambala. Ensonga y'e Butambala yali nkulu nnyo olw'ensonga nti Muhammad Muwanga Kivumbi azze akulembera Butambala nga ombaka wa Parliament ekisanja si kimu si bibiri era mwana tuno obukulembeze bwe okuviira ddala mu ggwanga Buganda n'eggwanga Uganda lyonna lizze libufiiringa okuyita mu byenfuna n'ebirala byonna obukulembeze bwe bubadde bwa muzinzi tetusobola kubeera ng'ekyo tukyewala okukyogerako. Kaakati kino kyoleka nti ne ekkanisa okuviira ddala e Butambala n'okwetoololawa byonna essaawa eno biri exposed nti bwe tubeera nga Jjajja Mbuga tumulinda ku lunaku olwa Eid el-Fitr okubeera nga yavaayo okubeera nga ayogera ku nsonga zino naye nga bibaddewo byonna nga tulina institution eya Buganda tulina institutions mpitirivu nnyo esobola okubeera nga advocating for the justice for the peace and freedoms for all Ugandans ng'olwaleero onoonya institution egenda okukola ekyo nga togiraba kino kijire mu kaseera nga Jjajja Mbuga yasigadde okubeera nga ayogera ku nsonga zino kinakuwaza era kyennyamiza ate nno nnyo kale ensonga ya Muhammad Muwanga Kivumbi abantu nno ddala kituufu bangi abaafiirayo abantu obulamu bwatokomoka ne bagenda mu bintu ebitategeerekeka bwe bityo but as we speak today eriyo bangi abakugamba nti abo bali mu buzannyo bali mu kuzannya ne Mwai Museveni busimanya abo bali mu ddiiru zaabwe naye ng'eri abantu we bafa ng'eno abantu babonaabona n'oyo gwe baga nti azannya naye nga naye ali mu kubonaabona nga n'abamu ku abo basuubirwa okubeera nga bavaayo okubeera nga balafuubaanira n'okugatta eddoboozi ku bino byonna ebigenda maaso ebikolebwa mwe muli bannaddiini naye ng'olwaleero n'obukulembeze bwonna obuliwo oyinza okugamba nti tuli mu kyeya ky'obukulembeze. Kaakati kyeyolese lwatu nti ddala kituufu nnyo twetaaga nga sinakindi buli lunaku lubeere lwa Idi Jjajja Omutaka Jjajja Mbuga Kassim Nakibinge
ndooza eddoboozi lye ligere maaso okubeera nga libuutikira eri abalala abasuubirwa. Oyinza okugamba nti singa ye buli lunaku luba lwa Idi, oyinza okugamba nti sinakindi buli lunaku lubeere lwa Idi, kuba ennaku endala ziyinza okuba nga tezituyambye olw'ensonga obukulembeze bwonna, institution zonna tezikoze kimala kubeera nga zirafuubanira obwenkanya, eddembe ly'obuntu, enfuga ey'amateeka n'okubeera nga ebikolwa eby'ensonyi biggwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye omwoyo gwe gumu nga njala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo kyaba batuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Omulangira Kasimu Nakibi nga raising eddoboozi eriri critical era ensonga eri critical ennyo nti Muhammad Mwanga Kivumbi omu ku abo abaavuganya mu kalulu kano, abasirikale bajja n'emmundu ne batta abantu mu maka ge nga bali mu galagi, naye Muhammad Mwanga Kivumbi akatambi akaafulumye nga kooleka nti ebyali bigenda mu maaso byonna yali abiwulirira mu nnyumba ye olw'okwekweka, olw'okutya n'okugenda maaso okubeera nga obulamu abusaasira, ogenda maaso okubeera nga Mukama amubikkako akasubi, ate ye gwe baakwata. Abaatemula abaagenda mu maaso okubeera nga batta abantu enkumu bo bayinaayina. Mwanga Kivumbi yagenda maaso n'akola statement, naye kitugambibwa era kitutegeezebwa nti omukulu bwe yatuuka okunnyonnyola ebyaliwo ng'akola statement ne bamugamba nti era ne bamukomyawo. Naye ne bwe twogera olwaleero bannamateeka be beebuuza bo bali abatta abantu bali ku ki? President Museveni omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'atutegeeza nti Muhammad Mwanga Kivumbi ye yaduumira bano abaakola bino byonna, nti era baali bagendereddwamu okutta n'okulumya abatawagira kibiina ki National Unity Platform. Nti Muhammad Mwanga Kivumbi waliwo eyali amuvuganya yagenda maaso n'atutegeeza nti Mwanga Kivumbi yagenda maaso n'akwatagana n'abakulu ku kitebe ekikulu ekya poliisi munda mu ggwanga wano e Naggulu, nti ne bamuwa drone ne bamuwa n'ebikozesebwa byonna, nabwe ekitombo n'ayolekera butereevu nnyo e Butambala, n'agenda maaso n'atandika okubeera nga atuusa obulumbaganyi ku bantu abatawagira kibiina kya NUP era abali ku ludda olwa NRM. Naye yadde ng'ebyo yabyogera n'abiteeka ku kamera, tetunalaba ekitongole ekinoonyereza ekya CID, tetunalaba Director of Public Prosecutions ye Ssaabawabi wa gavumenti, tetunalaba bonna bavunaanyizibwako okuyita oyo eyayogera ebyo okuvaayo maaso awo obujulizi annyonnyole bino byonna bwe byagenda mu maaso, olw'ensonga nti bwe tuba twogera ku bulamu bw'abantu nga mulimu abantu bangi nnyo abagambibwa okubeera nga baafa. Muhammad Mwanga Kivumbi nti n'agenda maaso n'afuna emmotoka okuva ku kitebe kya poliisi ekikulu munda mu ggwanga Uganda e Naggulu, n'agenda maaso n'akola ebikolwa eby'ensonyi, nabwe bityo poliisi n'emuleka oyo n'ayinaayina ng'alina obujulizi, mwana tukiba kyewuunyisa. Naye n'ebyo ngo bitadde wabbali, ate bo abaakwata emmundu ne basasira abantu amasasi munda mu maka g'omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi bo baliriddawa. This is what Omulangira Kasimu Nakibi is raising. These are critical issues abantu ze balina okwebuuza era ebintu bye twebuuza edda nga bannamawulire, omulinze omukuto gwa Uganda enkya n'emikuto emirala tuze tuwogera ku bintu bino, naye ng'abalala bonna bafuuse kyesirikidde. Abalala basazeewo bagenze maaso okufuna obumbi obutaano, abalala basazeewo kuga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu firimu, abalala basazeewo bagenda nti byonna byonna ebyagenda maaso mu kalulu NRM yakawangula mazima n'obwenkanya, nti era byonna ebyagenda maaso byali byakuzannya katemba. Era oli n'akugamba Simon Muyanga Lutaaya n'akugamba nti byonna ebyagenda maaso bali mu firimu. Kakati mwanatu eddoboozi lya Jjajja Mbuga lijjidde mu kaseera ng'ebibuuzo nkumu ddala kituufu bigenda maaso okwebuuzibwa what really went wrong, what happened, era abantu abo abatta abantu kuba tewali katambi konna kooleka nti Muhammad Mwanga Kivumbi yakwata emmundu
n'asasira abantu amasasi abali mu makaage. Abantu bonna okusinziira ku ebyo bizze byogererwa bigambibwa nti abantu bonna baali beebutambala, ekyoleka nti President Yoweri Kaguta Museveni amawulire agamuweebwa gandi bag'obulimba olw'ensonga nti ne state tennaba kuprovinga eggwanga nti ddala kituufu ono Mwanga Kivumbi akwatiddwa alina okuddamu ebibuuzo ku kino na kino na kino. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera sinawuleyo gwe bagamba tibamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Mwanga Kivumbi bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro, naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu baagitambuza ate endala tebaagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kye tusaba nti DPP abuulirize ti ebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement si kye baabajjako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Kaakati Jjajja Mbuga Kassim Nakibinge omulangira ayogera ensonga zino ziri critical nnyo, ebibuuzo bya raising biri critical nnyo. Agamba era abuuza nti bo abanoonyereza kuba mu kunoonyereza okugenda maaso era state etugamba nti ekyanoonyereza naye tebannatuwaayo kintu kyonna ekyoleka nti okusinziira ku statement ze twajjako abo abanoonyereza okusinziira ne ku fayiro z'okunoonyereza bino bye biriwo. Bino byonna bigenda mu maaso nga ye Muhammad Mwanga Kivumbi agenda mu maaso okubeera nga akyali mu nkomyo ku lw'emisango gino. Naye twagala okwebuuza byo ebyaliwo byonna alipoota namutayiika eriwa? These are very very critical questions. Ebibuuzo bino bikulu nnyo era twetaaga okubyebuuza olw'ensonga nti ensonga eno nkulu nnyo Butambala y'emu ku ezo bimu ku ebyo ebitundu ebisingamu Abayisiraamu mu ggwanga Uganda. Muhammad Mwanga Kivumbi, erinnya Muhammad oliwulira bulungi, Muyisiraamu, naye nga n'Abasiraamu abalala bonna abamu ku abo bafudde basazeewo okubeera nga basirika naye ng'ebigenda maaso munda mu ggwanga babiraba. These are serious questions. Wuliriza, bikulu nnyo. Ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Omuntu yekka eyakwatibwa naye Mwanga Kivumbi n'abagambibwa okubeera abalala, naye bo eyakozesa emmundu okuba amasasi aliriddawa yaani tewali amumanyi. Emabegako emyaka egiyise President Yoweri Kaguta Museveni ng'akutte obuyinza yali mu lukiiko lw'aba RDC n'agamba nti I will not preside over a country where a citizen is killed and the RDC or the officers in charge or the leaders concerned about that they do not know who has killed that person. Nagamba that will not do. Inti tajja kubeera nga agenda maaso okubeera nga atwala eggwanga maaso abantu battibwe nti ab'obuyinza ne batamanya ani yasse bantu abo nti tajja genda maaso. I will not preside over a country where a citizen is killed and the authorities do not know who killed that person. Now here we are, ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 3 omwaka 2026 Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa akyagenda maaso ogenda maaso okubeera nga afuga eggwanga lino naye nga tetumanyi muntu ki eyakwata emmundu n'asasira abantu amasasi, ekigendererwa kyali ki era obujulizi buliwa era ebikolwa ebyo butambi byonna bwoleka obujulizi bwoleka ki bugamba ki? Bye bino ensonga Jjajja Kassim Nakibinge Jjajja Mbuga zaayogerako. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP,
Director Public Prosecution. Ensonga eno agitunuulira ennyo. Wano atadde kuninga Director of Public Prosecutions oba oyo Ssaabawaabi wa government ateeke IGP the Inspector General of Police kuninga olw'ensonga nti bwebibeera nga byonna biri mu kooti file was sanctioned era file ogenda mu kooti Ssaabawaabi wa government aba amaze okubeera nga agifunamu interest aba amaze okubeera nga agisanctioninga ekitegeeza nti ne Director Public Prosecutions oba Ssaabawaabi wa government alina okubeera nga ateeka akazito ku IGP amunnyonnyole nti ssebo obujulizi buliwa obujulizi obwoleka bino bwe buliwa ensonga Jajja Mbuga agenda maaso okubeera nga ateeka DPP kuninga ne IGP ateeke akulira poliisi kuninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka kuba mbadde nkigoberera sinawuleyo gwe bagamba tibamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufibwako abantu bano kye nawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro naye byonna byali mu kitundu kimu lwaki keesi emu bagitambuza ate endala tebagitambuza. These are serious questions inti bw'obeera ng'oŋŋamba nti olwaleero Muhammad Muwanga Kivumbi yakwatibwa ku misango egy'okuusa ku incitement of violence oba okukuma omuliro mu bantu gattako n'emisango egigambibwa egy'okulya egya terrorism egy'obutujju ate bali abatta kuba tewali bwino yenna tewali bwino gwe watuleetedde butambi oba ki obooleka nti bano baava wano ne badda wano ne bakwata emmundu nti baali bawagizi ba NUP be bakwata emmundu ne batta abantu bano eriyo fayiro ey'okutta abantu hundreds oba tens and tens yo eri kuki. Why don't we interest ourselves? Why doesn't the state interest herself into ensonga ey'okubeera nga abantu bafiira mu maka ga Muhammad Muwanga Kivumbi? Lwaki tutunuulira ekyokukuma omuliro mu bantu? Yes, bwe kibeera nga kyaliwo alina okubeera nga avunaanwa oba avunaanibwa, naye ate ekyokufa ky'abantu ekyokufa kw'abantu eyo fayiro temataringa by'ebibuuzo Jajja Mbuga bya raisinga very pertinent questions. Obuvunaanyizibwa bwabwe naye ffe abantu kye tusaba nti DPP abuulirize kyebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba. Kaakati ensonga eno nkulu, buli essasa erifuluma mu mundu gavumenti eteekeddwa okubeera nga erimanyi ani yalifulumizza budde ki byonna details gavumenti eteekeddwa okubeera nga ebimanyi, naye as we speak tetunafuna details ezo era tetunaba kuzimanya, naye ng'ate abantu obulamu bw'abantu bwagenda n'ebirala byonna ebyogerwa ku Muhammad Muwanga Kivumbi abakulu bakyakulaga beetaaga budde bakola ki okukandaaliriza kiki ekyagenda mu maaso. Nsonga statement si kye baabajjako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi kyensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe batakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano Muwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti bintu byatasaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda w'ebyokulonda. Olwaleero nnaku z'omwezi 2 mwezi gwa kusatu omwaka 2026 Jajja Mbuga jajja w'Obuyisiraamu munda mu ggwanga Uganda ebyobufuzi olwaleero ebyokulonda abiyita Katemba vote of no confidence akulaga nti takyalina bwesige yadde n'omulundi n'ogwa ogumu mu byokulonda kwa Uganda era abiyita Katemba nti bino ebya Katemba
ebigenda mu maaso okubeera nga ebyakalulu byakatemba akwoleka ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda nti abantu temulina kubeera nga bibatwalira n'amaanyi okubeera nga mufiirwa n'obulamu kuba katemba. This is just mere drama and comedy. Nti wetutuukidde olwaleero nga bw'abeera nga jjajja w'Obuyisiraamu munda mu ggwanga Uganda akulaga nti ebyokulonda katemba, it is a vote of no confidence. There is no confidence in elections. He has no confidence in elections. He has nothing to do. Abantu kwegamba abooleka nti bannange bino temubimalirako maanyi kubeera nga bigenda maaso bibatwalira obulamu ku boono katemba. That is a vote of no confidence. A shame. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza kubanga gwe londa gw'oyagala ekijja kijje era nga bwe byajja bwe biyita kale tekiba kya bwenkanya abantu okubanga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano betwogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Nduda ekintu kino nga nkisaba era nja kuddamu nkisabe nga nja okusaba gavumenti eri mu buyinza ky'abantu bonna beekutte nge bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi nga mbasaba ebenga ebawo obwenkanya kyabamaze ebbanga eddene myaka 5, 2, 3 gumu ebenga ebayimbula. Bano bengamba ab'ebyobufuzi nina okukijjayo obulungi be bano be bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawuliriza babutunulemu emisango gino gibe nga gitambula. Kyetusaba kiri kimu tibaba balina emisango mubalamule mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe gibanga emisango gyafuumuuka tubasaba busabi mubasonyiwe badde eka ensi yaffe efune emirembe ffenna tugyeyagaliremu. Emyezi egiyise emabega twalaba amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti abaasuubiza okuliira abo abantu bonna abaafiirwako ebintu byabwe. Tikimwakola kituufu naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula. Abantu bano abamu akaabwe ke baalina kaagenda n'amataba kati gy'okoma okulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu. Naye nga mpita mu banene abali wano ababiri bekikwatako minisita wa Kampala n'omulord mayor tumulabire ddala nti abaweebwa ssente ezo beebo ddala abaakosebwa. Bannayuganda bamanyi nnyo okubuukira emmotoka n'ogenda okulaba nga ssente zifulumye ate baaziwa abo abatalina kubanga bazifuna. Tubasabira busabi timulabye ddala nga ssente zivaayo abantu bano mubaliire tusobole okuba nga bafuna obwenkanya. N'okubasaba mwembi Honorable Minister wa Kampala n'omulord mayor ebbanga ly'onoomala ng'okyali mu ntebe mulabe ng'emyala gino bagigogola, mulabe nga batudde ku myala bagitereeza tulemenga kufuna bizibu bino. Ku lw'obuyinza bwa Allah enkuba ekyatonya wano mu Uganda, ku lw'obuyinza bwa Allah amataba gakyajja. Mutereeze ebintu bino tusobole okuba nga tetubeera mu nsonga eno kano ne kali. Akasembayo nga tekalekeka kagenda eri mikwano gyange bannabyabufuzi naddala abaali mu lwokaano. Mumanyi bulungi nti tubawo omuzindaala wano buli lwe mujja era ndabye nga muwezeeko nnyo nga mugusuubira. Naye nga mbagala leero twasazeewo obutagubawa lwa nsonga emu. Abaayiseemu muyinza okwagala okukubirayo abantu mulugambe nti mwababaliza wano
ne tugamba musooke muddeyo wammwe mwebaza abantu bwe mulidda tuliddamu ne tubawa omuzindaalo ne muba nga temukubirayo bantu. Allah akbar, Allah akbar. Olwaleero jajja jajja Mbuga leero akinoganyiza kati nti mwenna abawangula si lwaleero musooke mugende ewammwe eri gye mwawangulira musooke mubeebaze. Okimanyi nti bangi nnyo abawangula akalulu nga balangirirwa nga tewali n'omu yagenze maaso kubeera nga yeebaza balonzi. Kaakati olw'okuba bategedde nti olwayidi jjajja Nakibinge waabeera kamera zibaawo nti babasuubira amawulire gonna okubabeerako, olera bagee tetugenda kubeera nga tubawa muzindaalo. Leero bagambye entayi ngende mu byogerera eri gye baabalondera. Era olwaleero alaze nti ebyobufuzi bino eby'ebibiina party politics abigobye olwaleero ku yidi. Kikulaga jjajja Omulangira Kassim Nakibinge amazima tukikkirize tukigaane, essuubi akulaga nti akaseera kano temujja kwogera. That is a signature, that is a signal. Olowooza sibireete mu show ne Charlotte, ebira tunaabireeta ku show ne Charlotte ndowooza kuba olwaleero jjajja Mbuga abagambye bannabyabufuzi ntayi mugende eri abagee toka weewaca wewe emizindaalo mugende eri gye baabalondera. Ebirala tunaabireeta ne Charlotte naye keep subscribing. Awe tujja okoma for tonight. Olwaleero abadde beesunze okubeera nga bakwata emizindaalo bagende maaso boogere ebigambo abagambye mugende musooke mugende mwana ttondooza obubaka bwe tujja kubawa mizindaalo ku lunaku lwa Idi ey'okusala ebisolo. Gwate owaayi mujje wano eno ate biki mwe muli n'ababba akalulu ate tubawe emizindaalo gyaffe abantu baabatta. Ekyokubiri, waliwo abakkiriza nti baabakubya alaali naye mulimu abagamba nti ayinza obululu obwange baabukyanga bukyanzi. Bw'omuwa omuzindaalo wano ayinza okutaakaka ne twerabira nti tuli ku Idi. Kati n'abo twatidde ne tugamba katulinde obudde butambule buli omu akkirize Allah kye yamugerera. Ku Idi eriddako biizinillah tujja bbawo omuzindaalo nga bulijjo bwe tukola. N'ebigambo ebyo tusaba Allah abe nga ffenna atuwamu bulungi. Ngera bulijjo lwe mbagamba nti Idi lunaku lwa kusanyuka, Idi lwa kuddaka. Twagala nnyo twanguye musobole muddeyo okuba ne famire zammwe, muleme kwekwasa nti obudde bwayise nga tuli wano twogera, ne mubeere ne famire zammwe. Katibu yabagambye nti olwaleero bahajjati mubatwaleko ebweru ne bahajjati mutwaleko bahaji bammwe ebweru mubeereko ne famire zammwe. Era wadde lwajjuma nga waliwo abagenda okuba mu jjama emirundi 3 oba 5 oba 7, naye kiba kitukakatako okubaagaliza Idi ennungi. Wa kullu am wa antum bi khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate olowooza nnyinza okusukkawo ebigambo bya jjajja Mbuga sinza gattako yadde okutoolako n'ekimu. Akuume atakuumira mpeera Idi Mubarak, Ramadan Karim.